Obulwadde bwalwadde bagamba buli mu groin naye mu Uganda itizemba nze ndi mukyala muzadde sijja mbalayo naye nga bimuluma mu makkati wano sorry mukwano bamukubye shoka buzoba mu center bolt naye kati aterezezza sofa timu Jajja Ichuli nga basanya bloggers ku kisaawe ekyokusatu kuliko tiimu y'aba kuba bamutema buli mupiira abasajja balina ebyalo mulimu kyabakuza kyabasuna byonna biri Masaka naye nga ffe bannakyaggwe naffe byaffe tulina namunga ogwe kati oba muvaawo nange sifaayo bagulese wano agulina nze namuwagerya Samora ne bagongera wano radio 4 oye Abuganda bakukubye gokipa nakwata ate Samora wuli eri ayimiridde nga Samora bakuyita mu kisaawe olimwe olugamba lwalina basaza gamba anti egosip line era wano byonna byemwekola agenda bikolako olugambo okutyako eyatiimu ye bakutaddeyo wansi okusanda ne Genius man goal scorer bagumuwadde Brian nakayisayo wantu off target another off target registered by team ya Ejawu naye Ejawu wabewasasula omukompeti wa world class super safe from gossip line ne bakanguwa mangunye bagala bamukube nga tanaterera n'akasusa wano Abuganda badisa goalkeeper radio bonna bakozi yewangulanga the best radio paka wakulu by Minister Balam bagulese gossip line is the goalkeeper after they wagule waroni chini kujja kugwa mpola nga tugenda maaso goal kick for Ejawu aba phones and accessories uterevu nnyo basanga Maria Plaza shop number 334 Street nao bagamba nti babadde batabu nnyo mu kujjukira Jajja Ichuli eri kapitano that is vice captain agone goalkeeper n'aguliza vice captain radio 4 yelina omupiira n'akajjawo wano Mai Samora akatadde makati bagala kawa munakabanga akajjawo wano abadde Abdu ne Ibura be bakutte wano wansi Makona Ejawu kuno obusuuku bwerina eringa esasula n'ebizibu by'abalaffe bali ba historico webabadde tebasikaanya ne tiimu y'abalaffe abaredio ekibuto kyembuuza n'abadde mutidde baaki emuziro is a reading of the scoreboard Okay, the captain abakasanga emipiira esatu mujje bwe tuli tumalendo nayenga points and accessories 5 keys upon accessories naye mujjemukulakukatunga banayo omumiro gugenda 5 keys upon and accessories kibazike kubalondogerako naka eno Uganda wagenzi gye wanamira sebo yuki extra Five keys, phones and accessories part of our sponsors for today. Eranga basangibwa mu kiso kya Maria Plaza, that is level 1, shop number 345 along William Street. Eranga osobola bakubira ku noti 779 we are here to remember Jajja Ichuli. Gracias, my big brother. We are very happy and privileged okubanga tuli mu generation erimu naawe kuba ebizibu bya buli omu olinayo ebyo bikwasaganya
And for this, the family of Jaja Ichuli naffe bakwano be will forever be grateful. Kakati wano wenyini waliwo timu ya Ejawu ekulembere gole mubwele yatebeja Brian atenga zero ya timu y'abanaffe aba Radio 4 Kamukiriza chuka nagezaako akutadde waggulu ku shato abadde baagala kusumula kitundu kya 10 abagamba bano batutidde munakabanga goalkeeper Gossip live omupiira intercepted at the right time neguja hamano omuku omunyama kunyama. Referee signals for a play in by Radio 4. Sometimes Serabunisepo and Joe will play in this one. Started quickly, Makina fails to control well. Buna Bunina, 1-2. Ramtadeo, vice captain, Yaino Mupira. Vamos kulia ensiko. Yenaji Jemu, Mukama Yamani. Goalkeeper, Gossip live for Joe. We need the medical team to group sawe Munakabanga naye kwata mugondi obeera abantu nga mwogerera abatemu ozina nnyo mugondi singa si mupiira omupiira nga kambe kali ku soosi n'ogaana okusalamu Munakabanga this is a glorious chance to equalize the game era wetuli nnyo mufukire enkali ajja kutereza that is all it takes. And when you have friends, so far, even in suspension, that is the lesson to bring from one's going on. Waliwo emotoka njagala tukeyo mangu waliwo abatuseyo mangu security n'ogyongeza emotoka UNS isatu tanki primo oba yo nga bwe bayita primo nga yakala kure genda ku motoka yo waliwo bye twagala okubanga tukuza that ku motoka yo banganyeko ne Rumion eya red oba gwokuga Rumion ku kala emyufu era bakati nawe gendayo okusobola okuba ng'otereza embeera. The matches wano tulidde mupiira referee final agufunye Jaja Ichuli and family kubanga labye waawo ku high table the different celebrities that made it here. Of course, the super girl, the video on Pink TikTok, so was Mami Sky Seven Elisha Simon, Caroline Maka, number one says, you get a guy with you. What my name? Neso kuyogerera wanyi ibula abasajja committee balonda omupiira era nga bagamba in the group stages the match between Ejawu and Radio 4 tekuvumya mu 2005 wabulakisawe my little brother Makona yengenda mwetwalira mu disciplinary nze mwennyini naye Radio 4 omupiira balese mungi Ejawu mungi naye mulimu gole emikye bayita omupiira namukiriza chuka Roni waggulu ayagala kubako bwakwewodde munakabanga yamisinze sita naye katuwona akomyewo vice captain nakuba goalkeeper abude omupiira naguteekayo Roni jiniyakieri ne baguleeta ne wamakona nazaayo semanda naguteekera waggulu makona ye semanda badde banoonyewo okumutandika mumutandikiraawo and finally tuba tulwadde okuyingira mu kisaawe banna
Bwana abachubanga aina n'ekiwala atayagala Lwana. Kuba bloggers mukyagenda maaso nze mmanyi ttiimu yange gye kugenda okugwera mukete awo wenyini ttiimu nawowo tukizeeyo kamuti abakawawo tuteeko ku kisaawe mukete ne galactico tubeere nga polampola bakayana nnyabo ye ne babakubamu shootinga kama masijja kuba musayi kasita mwagobyeyo gyasoose amamumu abaagala otwala nkimanyi mwemba manyi muyina abagayana omulimo tamanyi linnya lye kyusamu eddala eryapolo yali erabira kuba mu shot atomanyimu nakabanga zali kipa maaso bane musambiddeko nnyo emabega kipa kyammwe nga kikwata nnyo banna teba golo gwenawo oyo awo giteba ne bagibala nti bo nga befuula abasi nedda munakabanga twagala shootinga olekuwanawooli tubeere nga tukikwasaganya sabulu kyeyagala bloggers bakyalina goolo emu tubasabire ekisaala yegi extra sabire osabe esaala kubanga byetiimu jajjaituli yekyaba satuwemu satukwemu satukwemu Asimbe nawe satukwemu Asembania muwadde mwenda. Sembe tatambula. kubamu tokkiriza kizobagala teba nnyo jawo jawo first time tusambyesambyemu omupiira ogwo gutandike kubisala nnyo tusambyemu omupiira ogwo gutandike gwaffe lefa tebasukka waawo Ibra musanga kufayo mumuleka asambe temumuyita Makona ndatono masemba nadewa. Historical entertainment anytime now to jump up. Atene celebrity Radio 4 wemaliriza walimu abakunyirira
mu pitch esokera ddala ebisite so namambere nga Makona first time tokkiriza naawe. tulina kipa mbwa kipa akwata Ale mulungi. nawe kano katono blow Samora gundi koni muwega alubindize bolo abyasamba Masemba atambula bulungi naye okweyokuze okosa atambula bulungi asooka gadi genda n'amaanyi Masembe byokola tubikwata ate byonna tubirina amanye ku butambi leero kwali tulina omureviewinga omwana oyo takuba ku ttake kyokka yesipesinga bulungi singa yakakuba goolo nga 3 shootinga agala sala twagala ma shootinga lwama genda ma tulina kipa ebyaddala kipa akwata ali serious kubaako Makona tekawo. good yes amaini asikabadde katono eyo goolo yakuna straight outside Jaja Ichuli Mweleko nyo. ekigambo kikibawo aliwo kumpi ne UGX munyweze omwana oyo munyweze munyweze nona amalira koli obeda no bajjawo mipiira tekirina ne bakaguwa mangu nnyo bagala bamukubera kanaterera n'akasusa wano Abdallah baddiza goalkeeper radio 4 bonna bakozi bonna bakola dda myaka nga 2 emabega radio ne bagituusa wali newangulanga the best radio 4 paka waggulu nagukutenga bolobo era naye mukozi yakolera radio 4 nga tenatondebwawo by Minister Balam bagulese gossip live is the goalkeeper ataddewo bagulewa Ronnie Genius bebagulina wano omupiira guno gujja kugwa mpola mpola nga etugenda maaso goal kick for Ejau banaffe aba phones and accessories butereevu nnyo abasangibwa ku kisa kya Maria Plaza shop number K345 along William Street nabo bagamba nti babadde batabu nnyo okujjukira Jaja Ichuli El Capitano that is vice captain agwade goalkeeper n'agudiza vice captain radio 4 yelina omupiira n'akajjawo wano Mai Samora akatadde makati bagala kawa munakabanga akajjawo wano abadde Abdu ne Ibura be bakutte wano wansi Makona ekiyaja kiyise kuva bakapa Ejau buno obusuugu bwerina eringa esasula n'ebizibu bya bannaffe bali ba historical. My big brother Gracias Tojangoko kyokoze tekikolebwa mutiitiizi. We are very happy and privileged okubanga tuli mu generation emu naawe kuba ebizibu bya buli omu olina engeri gy'obikwasaganya, and for this the family of Jaja Ichuli naffe bakwano be will forever be grateful. Kakati wano wenyimiri pitch waliwo tiimu ya Ejau ekulembedde goal emu mbere yatebedde Brian
atenga 0 ye timu y'abannaffe aba Radio 4 bagwadde shot 16 wane yakolina n'akasaako akutadde waggulu ku shot 12 babadde baagala kusumulula mu kitundu kya 10 nga bagamba bano batutidde Munakabanga goalkeeper Gossip Live omupiira agudde interceptions at the right time negoja babano omuku omunyama ku nyama. Referee signals for a play in by Radio 4 bakutandisa era guyiseeko Eja will play in this one. Started quickly, Makana fails to control well. Gunina 1-2 bakutaddeyo vice captain yalina omupiira akuye kulukipa pasta yena agigyemu mukama yamanyi goalkeeper Gossip Live owa Ejawu afunyemu obuzibu. We need the medical team with groups. Alabye ku musaayi ogusooka twakubye goalkeeper Radio 4 ne tukubuuza mwabadde mutya lwaki. Goal number 1 eyajaja Ichuli 1 over 2. Goal eyokubiri eyajaja Ichuli babadde bali duro naye kakati bano baawudde mu bulimi lw'omupiira. It is 2-1 for Jaja Ichuli. Jaja Ichuli tatuuka ku fayiro n'atwala ekikopo kuba buli mupiira aguwagua. Uli wakati wa Kawowo ne bannaffe aba history kyali 0-0. Coach wa entertainment wana atabuse ne basambako Makona agenda kuwa Ronnie Genius. Makona ne bamusuula ekigo agenda kuyimuka kansubire ku luno. The emotions are okay. Makona wange gwemanyi nakwata ku ngato nasiko obugere afuna momentum Makona. The reading of the scoreboard is 1-0 score and assisted by Ronnie Genius. Omagwe nalabye nange simanyi. First time. Tokkiriza twala omupiira eyo. Nice. Woo! Baleta yeyo. Kiki bakola? Akasajja kabayitako kati ako bannaayi. Kwebaka sigalayo naawe atovaayo. Kiveeko lefu yasoze dda mu senta. Ekisenga tokirekedde abasajja. Nandika omupiira. Kasajja kabayiseemu kali akatono gali. Agenda. Bale so wazi. Short clear. Bajo ayagala kukasika bamugambye sambu amanyi bona kimakusanga naye nange ndinga ndabyewe kujalo basamba bakuleso wantu wala temukiriza zo line ya kuba kuje asoma ninga labyemu enguzi Mariko yebyo bya Mariko gera gol Mariko yebyo penalty bajayagala kuba ekikombe Radio 4 wemulwana. It's the end of the match. Radio 4 wemulwanira, it's the end of the match, and be sure mu tournament ezindako tetujja kubayita because it is really very bad kubyabaddewo ate mulwanirire ku kisaawe. Football is all about fair play. Obola abasajja bagamba fair play. Referee atambudde naye celebrity omupiira ogwo tugenda tululako mu VAR tulabe oba ddala penalty. The referee needs to be protected. Security mutuyambe mu protecting a referee. Radio 4 Munakabanga, it's a penalty. It's a penalty for celebrity okusinzira ku VAR. Bagamba mpira gubadde mu boxi. Bagamba ompira gubadde mu boxi and Radio 4
Senga but the referee. Senga katoko guwedde. If I was the referee, Senga guwedde. Hey! Referee signals for a penalty. Katulabe oba tebamututa agenda gukyusa. Nabagambye football is highly emotional and olina okubawo omutima omugumu okusigalawo, otherwise ebeera ku kisaawe biraga buli omu teyazaalibwa. And radio 4, the referee insists it's a penalty. The referee insists it's a penalty. Doku ne Badjo mukugirwanira. Doku ne Badjo bali kugirwanira. Mbadde nsaba abali munda mu katimba we all get out as we gear up for the semi-finals. Mbadde nsaba abali munda ffenna tufulume as we gear up for the semi-finals. Mbadde nsaba Oga tula. It's a penalty for Radio 4. Thank you for finally accepting football is all about fair play. Otherwise, we are historicals Bazanyane Ejau and goalkeeper Wabanafa as a Badjo! Atabye Panenka! Abatajira bako! Bangabye njira kabajja kulinnya ku bantu. Naye batenera bagamba abaala ba Andre Pilo ng'ateba penalty ze ye Badjo gy'atabye precise and very calm. Not placing the ball away from the goalkeeper. Mwena abawakana mulina obuzibu ku Katonda kuba Katonda yawadde Badjo penalty.